Atwogera mazima mwami Sseggona ow'ekitiibwa Muteesa mulungi era wa kitiibwa era bw'otunuulira mu bintu ebyo mu kwambala ekintu nga bw'oyambala obubaka abwambadde naye ku gulawundi Walukagga yabasinga amaanyi anti nze amazima ng'ogera bw'ogenda mu ku gulawundi tekuliiko yenkanayo Walukagga maanyi kubanga mu bantu njogera amazima amatuufu ku gulawundi Walukagga w'amaanyi mu birala bino Muteesa ky'omulungi osobola okusanga mwami Sseggona yasaanidde naye bali abalonda bo bagamba tufiira kwani yes ku Walukagga ate be balonda kati goyagala kati akakiiko kakole ki kati tebategeeza nti mu constituency mbolo okuba abantu bakedde ewuwo ne bajja mu lujjaalwo ne bawoggana mbono ogamba uli abantu we banjayaanira teri ayina zero abantu mwenna muyina abawagizi naye kuliko asingako mulimu ebirumira babayisa waleyo mu bikubo by'ettaka ne babalemesa okutuuka amangu naye at least tebannakuba tiya gasi na masasi bidi zisingeza President Museveni ng'alina gy'alaga ngemuloka zanjadde ekkubo lyonna Kituuma kale akyogereko kubanga zonna emmoloka eno wabaayo eno waliyo eno ekkubo lyonna bw'oba wadde tobalengedde gw'omanya gy'ogwo oba mwala gw'omanya waliwo omusajja gwe nabyo gwe bayita Kaweesa ow'Ennansana n'agamba ntaddemu buno butundu baali emitwalo 4.5 n'emitwalo 4.5 ng'okuba gyaki ng'okyali mu kamyufu kale tweyanzizza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Haji Kaziwe Kapo gwe ndi naye olunaku olwaleero bingi ebitambula bigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'ensonga enkulu ennyo kampeyini zo zigenda mu maaso kati simanya amanyi ogalaba otya ku sayidi zombi yiba ne Munyago yampitako awo ku gundi awo ekibuya awo ng'akola ki nga yali ava mu kampeyini ng'ava kawempe eyo nga alina kati asayini ye ya salute bweti ye sayini kati ye sayini ye salute sa tabaka yimba kafe Munyagwa musajja mugezi simanyi kyabala naye simubalira mu bantu batamanyi akuba omulembe guno bantu abamanyi bonna batuyiyeeyo abantu betwandige nti bagezi batukoze ekintu ne Munyagwa musajja mugezi naye simanyi kyabala abala bwa president 226 era yagamba nti abamunyooma yagamba nti jjinja lirya kuba Goliaasi lyali jjinja naye se lyali funfugu anti lyali jjinja era naye okibuya nti lyali jjinja jjinja ebbaale manyi ebbaale ne funfugu ogaawula efunfugu ery'ettaka yes eryekuta awamu ejjinja ly'ejjinja lyennyini ery'ekyuma tuga nti ejjinja lya kyuma kakati lyakasuka byali gumu naye kati abantu bonna abamanyi batuyiye si ffe twanditudde wano okwogeranga ebintu bino situmanyi nnyo abamanyi gye bali naye kyekibi okubanga omanyi ng'oyogera agatali mazima nga mu kumanyaku ng'ate abantu olimba balimbe obagamba kirala mu mutima gwo oyagala kirala kyoyogera mu bantu kirala gwe mu mutima gwo oyagala kuggusa birala kyekyokka ekitulemesezza munnaffe abantu balowooza nti ensi etandise okubayisaamu amaaso si bayisaamu abantu kaso balimbira ebbanga eddene ne baggwamu maye bagamba amazima tegeekweka galwawo ne begatuuka ne geeyanjuza bwe gati galuma kati abantu abasinga balowooza nti abaana bano tebatyatuwa kitiibwa bakola ki ekituufu mwabalimbira ebbanga nze nnyina abantu bange be nnali neesiga nga mundu mmenyi ngo bw'abayogera saagala muntu ataataganya TV oba leedi naye kati bwe mba ndaba ayogeranga muyitawo ngamba era agenda kulimba
byayogera binyuma naye si byategeeza kwegamba nga takyagibwako hadithi. we wali obuzibu kati njankule mwami Mayanja tumaze emyaka egi okuva mu 2021 myaka 5 opposition erwana na Bobi Wine. Opposition irwana ne Bobi Wine emyaka 5 wabula terwana na mwami Museveni emyaka 5 kiki fikituleka wanga abawagira obuwagizi. Manyi waliwo Magwayaro yasambanga omupiira kati yatereera ngena atebayo neno n'atebayo ng'ateba mu golo zombi ateba mweri gye batebawo n'ateba ne muyabwe ekifo ky'okuba baka pass akuba ndiro ne guyinke kati ekyo bakikoze ebbanga twakubeeri emabega ndowooza oba twali tetubigoberera oba okubuzaabuza kwali tetunnakugwamu naye kirabise nnyo Bobi Wine oyo ngazze mwami Kyagulanyi bwazze simanyi lwaki abantu bonna be nali mmanyi ndabanga bageza ate bansa bavuddeyo ne beeyanjala mu butuufu tetwandibadde nga tetubaddamu naye akuwaliriza omuddamu n'ogamba kati kina ayogedde ki oli n'akugamba nti Bobi Wine atulemesezza okuggyako Museveni ali n'akugamba ffe ebyobufuzi tubiruddemu n'ogamba lwaki Museveni temwamuggyako nga Bobi Wine tannajja kubanga ebyobufuzi mubiruddemu yuno w'emyaka 5 atakulemesa tegumazemu emyaka 2 eyandisanze mwamuggyako dda ate ngagamba yannemesezza kati awo wonna ne watutabula. Kati obudde buno bali mu kukulaga engaba ya kaadi bweri embi abamu naye nga ne Lukululi be baagimuwa era ne Kululi waliwo abalala abajagala be bataagiwa bo tebayomba. Lwaki ku luno lwolowooza nti yembi ye lwaki weetaba mu kintu nga mwesimbyewo abantu 4 3 5 nga gwekakasa nti gogenda okiwangula naye nga ate muli mu kuvuganya. Okuvuganya kutegeeza omu yagenda okutwala kummwe era gwe abagiwadde si wa NRM si wa DP si wa DF si waki wa nuupu munno. Lwaki tokkiriza kintu ekyo ani osigala ng'oyomba kito kimazeemu amaanyi. Nze mulimu abantu be nali neesiga bannange. Nabadde awo waliwo mukwano gwange ali mu kampu ya Muhammad Nsereko naye nti yaŋŋambye nti mbu akyali mu kwetegereza okulaba bakoma mu Kampala Central nti ayagala kudda naye nga jjukira yalayira n'agamba maliriza n'agamba talya na bigambo tewaliwo talina musango. Obadde akole ki ajje talina musango gw'abazizza gwaba ayagala dde. Mwami Muhammad Nsereko lubongo yo sekretary general okwesimbayo wa Nuupu mbu mwami Honorable Muhammad Nsereko talekera bulekezi mbu bantu bagambe nti yamuyamba n'amulekera wayagala naye akole ki akomewo naye bamuli naye avuganye tiwa si byakuyamba. Abantu bano balaba abantu b'ensi abalonda tebaliiko bwannannyini. Ffenna boolaba balonda Kyagulanyi obudde buno nze natandikira mu kulonda Kawanga Ssemwogerere omugenzi. Omugenzi w'ekitiibwa Kawanga Ssemwogerere. Mwaka 1956. Nze nga ntandikira ddala okulonda kwange okwasookera gwe nalonda. Bwe navaawo nenzirako Kano Besigye. Mu 12 kati ndi ku mwami ani Kyagulanyi. Kireza abalonzi tebaliiko bwannannyini tewaliwo nnannyini bo. Mwami Museveni nga sudde oyogera ku mulonda. Nze saamulonda. President Museveni yes saamulonda. Simulondangako kyekituufu. Sige mazima ge tugoyogera. Mayi myaka gye natuukamu gya kikulu. Kati nnimbire ki? Saamulonda. Kati ndi mukulaga nti ne mwami Kyagulanyi agenza okujja ensonga zaffe atusanze nazo. Nga weeziri. Nze sironda muntu ekyo nakibagamba dda. Nze sirina gwe mpagira. Kabeere Kyagulanyi simuwagira. Nze mpagira nsonga kwali simuwagira.
nze siwagira muntu nga muntu kati bwakeera n'akyuka yes ngenda naye ng'abamu bwe tubalabyeko wano nze sigenda na muntu nze mpagira nsonga ensonga bwagivaako nga ngenda n'agirina ne bw'ojja mayanja nga gw'ogiyina nga tutambula nze nonda nsonga sironda muntu sirina gwe mpagira ebigambo bino kubanga okuza katono katono wa Muhammad Nsereko yagamba ti bwe muta okuwandiisa okukulembera okugenda ku ballot ya ggwanga lya Uganda naye ante akakiiko ka Electoral Commission bwe muganda okuteeka ku ballot ngenda kuwagira opposition ndafuna ku opposition omugwe empagira kati bwe yali ku TV munagamba ne bamubuuza nagamba ngenda kuwagira Kyagulanyi naye sijja kutambula naye nesijja kutambula naye nga nja muwagira kati ate bwe tunya gye tuvudde byabazayogera nti awo Kyagulanyi tana kyasobola Kyagulanyi bino ne byali masika wano ku mukolo gwa mpuga wamulaba muntu wenna walabira ekitangala tewaba nsobi nze siina gwe nnenya nti lwaki wali oyomba n'ono kati lwaki omwagala ensonga ziggwa ensonga zikola ki ziggwa ne mukwatagana Mwami Muhammad Nsereko asobola okuba nga bonna abaliwo teyandibaagadde naye ne mubabi mubaamu asinga obulungi nga kyategeeza muye asobola yiye ng'omuntu nga yali yeewagira nga ye ng'ensonga awulya yazirina naye agenda okunula ng'ate abasigaddewo ng'ate Kyagulanyi abasingako siraba nsobi gy'abaakoze okuga nti muwagira era sinza mmuzzayo mabega leeta muwala muto bagenda kulabako mu kamera bakulabeko leero leeta bagenda kutusaba muwala oyo mu mutuwe tugenda kulaba bakutusaba sinamba tujja giwaayo wano kati bw'ofuna omusajja ng'ali Bulaya togenda ate banaakusanga wa nkusanze so n'olw'ensonga eyo yokuva nategeeza nti mube nnyo okuwagira ajja kuba Kyagulanyi era omuntu bano abaana bye batera okuyisaamu abantu eggaali omuntu gwe nalaba ng'alumba Honorable Nsereko olw'okuba ekigambo ekyo oba ne mulabako ku laala emu nindabayo abamwambalira nja kumanya abantu tebamanyi byabufuzi ate oyambalira waaki ye walabidde omusana buli muntu alina walabira ekituufu bekyogaa tewaliwo bayingidde busiraamu leero gye bali bangi tubaboola olw'okuba bulijjo ali embizi mukulu wange Sulaiman Kakeeto yasiramuka weerabira omusana weerabira ekitangaala weewo tewaliwo omuntu avudde mu busamize n'ayingira obukatuliki bangi mumugobayo ku ekereziya tesebo badde naye nalaba omusajja omulokola awo pasita oliya gye nawe obujulizi n'agamba pasita nze natta omuntu naye kati neenenya ebibi byange ono lwamala okuwa obujulizi pasita n'ava ku katuuti pasita essimu n'agiwulugumya nti bane mujja wano nina omutemu aye byali mutuufu pasita bulamu bw'omuntu kinene ogwogenda n'ogusambagana ne gavumenti n'amateeka kye gagamba togabuga nti olumala okuttanga enkya weetondanga ebyo biggwa bantu bajja kutandika kukola bwe batyo bajja akuttira omuntu agende yeetonde tebijja kuggwanga bwe bityo assa omuntu nti nzize endokosi nedda ssebo naye ng'omuntu walabidde omusana bino ebyobufuzi weewo omuntu walabidde omusana nava mbononefu n'ayingira eddi enzikiriza weewo amawulire gajja awo aga kaadi nga zifulumye abantu bangi abatafuna kaadi omu ku abatafuna kaadi omu ku bayimbi badde basuubire okufuna kaadi ye Big Guy teyafunye kaadi
Ninalabyawo gyali mulale yajjonga gyali ne mulale gyali n'omulagwe Nasimi bamuyita Magola Magola nakati gyali akyali mu kuwerekera mukulembeze wa Nuupu ate nga Magola omusajja kasente akalinamu gyali akyaliyo olabye abantu bonyooma ate bakola ekituufu yes BI wandimusuubidde ki siga nti nzija wannamunigira Leyini wandimusuubidde saka tali naayomba big guy na feri Leyini wandimusuubidde ki singa ayomba essaawa zino Magola mwami Magola wandimusuubidde otya singa ayomba ne mumalira obudde ono Bizonto Julius wandimusuubidde ki ko ne yesimba weeyo tebamuwadde abantu boolabanga boogamba nti si bakkakkamu kino ekisawe kyaffe kye bajerega ekya art ate ffe tusinga okukola ebinoga nti nkirese kangoberere gwe bawadde ate abamanyi ebyobufuzi agamba nteekwa okudda temuzanyisa agamba bwe mba siyenze wakiyite bibaawo waliwo abantu agamba basiyenze wakiyite bibaawo nogala ate omusajja omuteeketeeke kiki bakyamu kibi nnyo okwekkiririzaamu ate n'osukka kati okwekkiririzaamu bayisa we kukoma baasukka okwo si kwekkiririzaamu kwokka wabula kunyooma kibi nnyo okunyooma banno be weesimbyewo nawo nogati kuli asaana nze nzekka nze nkola ki nze nsaana kibi naye bo bagamba nti wadde ekibiina kubanga nalabyekawo Joyce Baagala ne Mwami Sseggona nga bo bagamba nti wadde ekibiina kyabamye kaadi naye abantu baana abalonzi baba bagamba mujje ffe tubaagala teriyayina kubawa baleke kukuuddiisa Mwami Mayanja teriyo muntu yeesimbyewo ayina zero tebali mu kugamba nti owa zero gwe tutawadde bali mu kuwaasingako osobola okuba nga obadde oli ayina abantu emitwalo 2 naye nga naawe oyina akasanvu kyogamba bwe kakuŋŋaane kagamba nti ono ye waffe ng'ojja tetutegeeza nti obutakuwa kaadi mb'obeera oyina abalonzi 0 si kye tugamba bannange buli muntu ayina kati ate bwe baagala kukulowoozesa mbo balabye abo bali mu kunsaba baabo bali 100 oba 2 oba 3 bantu be bansabye teri muntu mulonzi kyebava bakuga nti dde emabega n'omuwagire bakwagalako abo boolina abakuwagira oba nnyonnyole beegatte ku booli abangi naye teriyo muntu nga ye ayina abalonzi 0 taliiyo n'abasimbyewo ku bwa pulezidenti era ojja kusanga oba wa Peasant Party oba Mwami Munyagwa oba waliwo omwami gwe simanyi bulungi oba wa kibiina ki waliwo yasembayo okwewandiisa awo onalekerya Robert Kasemate oyo wa Peasant Party bonna tebagenda kuwangula nti bonna bagenda kugwa maliri bagenda kuddiringana nti ono namba emu ono 2 ono so netukulyeko agenda kufuna 0 era ojja kusanga asembyeyo okufuna atongera ayina omutwalo gw'abantu weewuunye gye yagujje ng'ate mutuufu Katumba oyo omujjukira wano kati tebategeeza nti mu constituency mb'olwokuba abantu baakedde ewuwo ne bajja mu lujjaalwo ne bawoggana mb'onoogamba luli abantu we banjayaanira teri ayina 0 abantu mwenna muyina abawagizi naye kuliko asingako kyekikutwala ne baga tulondeko akola ki tebali mu kulonda gwe tusudde tayina muntu n'omu bali mu kulonda asingako so saata ayina dde obuwagizi n'akamu mwenna muyina abawagizi naye kuliko asingako naye ye gundi agamba Medard Lubega Sseggona nti bonna abasinga bonna byabadde yeesimbyewo nabo nga bavuganya ku kaadi bonna abasinga buli kimu era gamba nti yeewuunya okunoonyeza ku baakola nga twogera mazima Mwami Sseggona ow'ekitiibwa Muteesa mulungi era wakitiibwa era bw'otunuulira mu bintu ebyo mu kwambala ekintu nga bw'oyambala obubaka abwambadde naye ku gulawundi walukagayo abasinga amaanyi anti nze amazima ng'ogera bw'ogenda mu ku gulawundi tekuliiko yenkanayo walukagga maanyi mu yo constituency
osobola omusinga mu byonna eno osobanga n'obubone bwonna wabubuuse amakumi oba nanga watutte kaaga mu vetting munda wali mu kiseera walukaga n'atwala 10 eri ng'ate eri wansi kweri 60 ayinako 50 najja n'agattako 10 lino nakubba enkaaga kubanga mu bantu njogera amazima amatuufu ku gulawundi walukaga w'amaanyi mu birala bino Muteesa ky'omulungi osobola okusanga mwami Sseggona yasaanidde naye bali abalonda bo bagamba tufiira kwani yes kuwalukaga ate be balonda kati goyagala kati akakiiko kakole ki naye guwangadde ne walukaga oyo olukaga alina emyaka emeka kuba nabyo mwami Sseggona ng'agamba nti olukaga amusinga obukulu olukaga asinga mwami Sseggona obukulu tuwalukaga oyo nengamba kadi no nga yalese ebizibu owekitiibwa adde ategeeza ki tulondako asinga buto yanti nange nakyene naye saategedde kyadde agamba zadde empaka z'abakulu n'abato yadde ategeeza kya saategedde agamba nti ye yawandiikanga okuyingiza ebidongo omugenzi abizzaayo yiga pasita yiga walukaga bwe bamuyingiza endongo ogutali musango naye sasuubidde ntulonda asingako buto oba bukulu sisuubira nti ekyo ekisanyizo kyabaddemu okujja ng'oli mukadde nnyo nga n'okwerabira weerabira naye ku bonna sirabako mukadde bombi bakulu basajja baki bakulu naye tekuli mukadde tekuli mukadde oba singa kwaddeko ow'ekinaana twandigambye yiyi ono akyatumika ng'akuze naye bonna tekuli mukadde bali myaka mirungi kati ekyobukulu sikirabanga ensonga naye akakiiko akasaasire mwami Sseggona Honorable akakiiko ako kasaasire ku gulawundi naawe okimanyi bulungi nkimanyi oli musajja mukatuli kyate nkulaba eddiini ogiyina ne bayibuli wagikwata mu mutwe bw'otambula okimanyi nti walukaga ku gulawundi w'amaanyi nnyo bwe muba munoonya buwanguzi mwegatteko muwangule muwangulire wamu kubanga bw'obeera nga mu palamenti oli Muteesa mulungi oluzungu olufuwa bulungi olirooyo amateeka ago gamanyi bulungi naye nga ate ku gulawundi eno singa banakuba akalulu kitegeeza muba mufunye zero ng'ekibiina abantu bangi nnyo wano ng'amateeka bagamanyi bulungi ng'era Bateesa balungi naye munenge ensi yagaana obbakkiriza ate mwami Sseggona mu eyo constituency yasoose okufuga ebisanja ebyo byonna banne bonna baafuga ndowooza kimu kimu bw'ogenda mu byafaayo byawo naye yasoose okufuga ebiwerako bisatu abadde asaba kyakuna nze nandirowoozeza kuba mwami Sseggona ekituufu ekibiina nze ndakimwetaaga musajja mugezi wano yayokya ne Kibalama ebibuuzo mwami Kibalama n'asaba eccupa y'amazzi n'eddagala lye enduulu ne tugikuba nze nsaagala tumufiirwa ate naye saagala yeemalemu maanyi ekibiina kimwetaaga ekibiina ekyo kirina abantu abali awo nga tebeesimbawo bamwami Katana we bali awo nga basajja b'amaanyi nze ngamba yandigenze n'abeera ne batambuza ekibiina ekyo magezi ge ne tutagafiirwa naye wali ku Walukaga amuleke aleke mwami Walukaga ayambale bulungi ow'NRM bambalegane ngeno tewali amutaataaganya wansi naye yegambye ajja yegambye azze bwabanga bwasabika emipiira bwaba asazeewo talina musango ssemateeka amukkiriza kubanga naneke yayogedde awo n'agamba katugo bawadde kaadi katulabe bwe n'amuyamba bangi babyogera ne mwami Luswa Luwemba bwe yali yeesimbawo ekawempe yagamba gulawundi yagirina yasaani omanyi abalonzi abo bawaga ennyo omanyi ffe tugenda mu byalo eyo ng'olina kyogenderedde nga si byandongo oli ku mirimu gyo mirala oba wakayimirira booti ne bakuŋŋaanirako lwaki mutuyisangako endongo wano ne mugeza mutimba wano bannange simanyi nakumanyi oba twakomadde okufuna endongo gireete buleesi olabe kati bw'obeera tomanyi byandongo ng'otimba
okuyingira 15,500 mutwalo oyo yennyini yakuwaga ennyo olweggulo yajja mpolampola onfuneyo kakadi nyingi nembalabeko mukwate omukulu lusonga aga nti ground zenjirina naye tatwa mu kabokisi awo yafuna 2 ye byawe yabiwe 2 bireka byawera luswa kebera yoko luswa aweza yapaweza nga bwenzijukira naye kati byasukkamu nenga teyagamba nti alina ground yagamba girina nnyo era ga kino kyawedde dda kana akalulu kano kawedde dda naye okuva lwe kaggwa nabino bamukwasiza ssebe bakyassa abakunzi bano abapiza anti party ate mukwesimbawo ate ali independent ali ku ssaawa byonna ebintu biri mu Uganda wano yakutte essaawa essaawa kunzi ali talina kaadi ya kibiina kati byebiki ebyo bye tuliko ngo kakyali nno nkanywedde nga president okawuuta mukko yatera okunywa kacyayi n'atusaaliza naye nange talowooza nti akanywa b'omu nkalina olukaawa nange bano abaana abalinga bamujja mu kamera ne bajjako eddoboozi yamugamba waaca lwaki okunywa kacyayi kange kibi si musango kati bwe buntu obukulu waliwo omuntu bw'ogenda okaddiwa ssebo otandika okuba nga tokyali ku ebyo gundi ogiraba otya campaign oziraba otya vibe ku side zonna kale katuli side 2 eya Mwami Museveni neya Mwami Robert Kyagulanyi zikyatambudde bulungi nze kyensaba gavumenti abakuuma ddembe obukkakkamu bwe bakyakozesezza okuleka Kyagulanyi okutambula obulungi bwe balekedde pulezidenti Kyagulanyi nga presidential candidate wa NUP okutambula obulungi bw'atyo bakikuume abantu baleke bifiira mpaka etujja okulonda ku ggwe bakikuume bwe batyo baleke kwega kubeera okumuyingira kuziba makubo kubatiya gaasi paka okulonda kutambule bulungi nkyabeebaza nti mulimu ebirumira babayisa waleyo mu bikubo by'ettaka ne babalemesa okutuuka amangu naye at least tebannakubatiya gaasi n'amasasi ekyo nkibeebazaamu nti baleke abantu buli omu anoonya akalulu mu bwenkanya nalabyeko omugezi wa poliisi awo Kituuma ng'agamba nti NUP ekyagaanya okugoberera obulungi akakiiko k'ebyokulonda amateeka ge gateekawo ag'okutambula galiwa bavuga speed nene nnyo abaana ba booda ab'emmotoka ezo speed zisingeza President Museveni ng'alina gy'alaga ngemuloka zanjadde ekkubo lyonna Kituuma kale akyogereko kubanga zonna emmoloka eno wabaayo eno waliyo eno ekkubo lyonna bw'oba wadde tobalengedde gw'omanya gy'ogwo oba mwala gw'omanya ojja n'akagaaliko baba bajja omwalo gwamu weyagalidde kale oli ye pulezidenti kuba tebumuvaako balina omukuuma naye nze ŋŋamba Mwami Kyagulanyi bw'atambudde bamukuumire awo baleke kutuusa bulabe ku bantu batambula nabo abantu batuuke mu kalungu era balamu nga balamu bulungi baleke kubatuusaako bisago twafiirwa abantu bangi luli abantu balemala bangi basiba abantu bangi ate ffe gino emyaka gitutuusemu abo baana baffe ate n'abo abapoliisi abasinga naddala bali ku lanka ez'ewaggulu basajja bakulu bw'oluma owuwo gwe walese mu kikomera bw'oba oluma omwana oyo gw'olaba ayinyigidde mu byobufuzi ye ndowooza ye ggwe gimulekere muleke bakuba mu masasi muleke bakuba mu tiyagasi muleke basiba kulonda kuggwa anaali aliye mu mazima n'obwenkanyamu so kabadde kakyatambudde bulungi mulimu obulumira naye sibinaba kuba bibi nnyo omuntu nga teyafuna kaadi essaawa zino alina kukola ki kubanga nze olubuga linetika mu kifaananyi kyabwe kubanga omuntu obanga obadde osuubira okuwangula ngona kyosuubira okufuna notakifuna wabeerawo okuluma mu mutima gamba kati ntaddemu obudde bwange bungi ntaddemu ssente nkoze ntya olumu n'obeera frustrated nofuna frustration nogaa nti omuntu essaawa zino yalibadde akola ki atafunye kaadi
kale tulaba big guy yejali eri naye eri omuntu yalumiddwa nnyo negaa nti newane nebya campaign nawulidde musimanya omusajja gwe nabyo gwe bayita Kaweesa owenansana ambulance taddemu buno butundu baali emitwalo 4 n'ekitundu n'emitwalo 4 n'ekitundu ng'okuba gyakinga okyali mu kamyufu nga ne bwoba ogenze kwesimbawo kwennyini kino okuli direct okuvuganyiza ddala mu kakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga oba okozeseza kinene akalulu ako koolaba okateekamu okufa n'okuwona n'otunda n'ebibyo kyova nga batuuka mu eyo embeera bino ebyobukulembeze buweereza si mulimu abantu abasinga bagufuddemu luba lwakuba Uganda tekyali mu mirimu manyi nti abantu bagufudde mulimu bagufuddire ddala mulimu osanga omuntu ng'ali mu kutunda nju ye yeesimbewo kakati bwe bakakuba si kwe kuba puleesa oba n'ogw'eddalu omwana yajja awo foot soldier n'agamba esigi olwo yanyumiza emboozi eyo nfainozaira bakyogera nako ne mu kamera awo n'agamba esigi anti mwatugamba naffe abafoot soldier twesimbewo nti ye mwatugamba tunonye ground nti ye naye sina ssente kati ngenda genda mu kyalo ntunde ettaka lyange nzije nnonye ground n'amugamba totunda n'ottaka olitundako ki esigi n'amugamba ettaka liveko togezaako kulitunda kati nonya ground sina ssente kuba mwatugamba tunonye ground alaba mulemeddeko nyo kati kale genda otunde oba kyoyagala kasita bamukuba akalu kasita batamuwa kadi kuba kansala awo yatandikira natunda ettaka lyange ne secretary general namugambako n'omugamba ate yakugaana waliwo ne mukwano gwo gwenda bayomba aliwa ono omukyala yaani mukwano gwo pacho kyeŋŋamba mukyala pacho nze manyi kikyala kigezi te munnamawulire tatankuula ntalo nnyingi mukyala muto ensi ekyagenda mu maaso naye entalo ennyingi mu nsi si nnungi kubanga ezo entalo nazirabako ko nga zitankuddeko eyo ku munnyo ku salt zakakaka noonoonyeza ndala ate oli mukazi omukazi bw'otwesigalizaamu ka kikyala mubuulira nno nga muto wange tatankuula ntalo nnyingi mu nsi ensi gye tutambuliramu si ntereevu nga bw'oyagala naye si buli kintu nti balwanagana nakyo tatankuula ntalo nnyingi totankuula luno naluli nze ondaba wano nzija nenjogera ku nsonga z'ebyobufuzi ebiseera ebisa waliwo oliddeko gwempisaamu amaaso olowooza simanyi bwe bavuma ne totankuulanga ntalo nnyingi buli muntu mulekera ekitiibwa kye ate ekintu bw'okyogerako kikomye bw'okikomya bw'olaba ensonga eyo ogiveeko naye kaakati naddala omuntu nga gwe wali okulya abaamawulire kiteeza wamuyingira munda mukwano gwo ekyokwesimbawo ku bwa kansala n'otafuna tekikufuula nti ensi ekomya obwa kansala buli mungi abaliyo baagaggawala dda kati ofaaki mbu buli kansala bino jjo kati munu kyeweewe kati mukyala pakyo bakansala bakusinga ki bwe weetunulira bwoti bakansala bakusinga ki kyofa n'ogamba bwe si bakansala sifuna kino kati ofaaki n'ensi nze mubuulya bubuulizi nti ebimu ekyokubiri ogamba oli wankyukakyuka buli obeera ng'okuba lubongoya obeera okuba kibiina abantu tebamanyi bintu bino abamu babikola bamanyi ne yeefuula nti nno nze nkuba oli yekka naye ndi munnakibiina baakulimba oba okuba pate temukuba pate mu magezi nga mugenda mutulimba nti nze bali abasigadde sibalinago mutawaana naye ono ng'ate oli mawulire ne ku kitebe ng'omanyiyo gye bamalira ensonga ate ogambye na mukwano gwo ate ogamba mukwano ate mukwano gwo gya mawulire genda omugambe ekyo ne kino nze nyina mikwano gyange sisobola kujja mawulire munenya ne bwe nkuba essimu yange nga tazikwata nkiwa obudde nze omuntu soba omukubira essimu manyi nze nyinamu ku ntondo nemugana ndaba atakwata ne mmala omwaka nga siwogedde naye nga nasirika busirisi kibadde akyali ne twogera muga ekyali kinyiiza kino ne sitoyinza kundaba wano nga tuwoggana teeko gundi nankola bw'ati lwayo abantu bazibu ate mulekeraawo okugamba nti buli wobeera ne mukwano gwo mu kibiina ng'ogenda weesimbawo ekyo nakyo abantu ddala mukiyiina nnyo nakyo si kituufu naffe tulinayo mikwano gyaffe
ne sikera nga kukwegwanyiza do West Chairman werosi wano ninga je balimba manyi abantu ngabanonya president kufuna ekifaananyi sikulabangako sina kajanja nze kazibu ate nze mpewulako ku muntu kati omulaba mwami Kyagulanyi waali ebimuwuba bingi abamwetaaga bangi kati naawe ayagalamu obwagaza emboozi wojjira n'otwala eddakiika kati eki kintu kitegeeza ki nga waliwo abatudde wali abamwetaaga mu nsonga ekulu ngoze kunyumyamu endudde okulaba muganda wange twakuba jukira wetwabe kakati bantu bali bweru mu layini takugambe nti yanguyirizaako abantu bangi nze mweni alemu nsi babaga nti Honorable Kasolo mwagala ng'omuntu wabadde byabeeramu sibiwagira ne ku ofiisi ye bwe ngenda nsobola okusangawo layini era emirundi egisinga bwemba ate nno mmala ebbanka nensobola nga mmaze omwaka nga sirinnyayo oba ogumu ekitundu naye bwe nzija omanyi nti ntambulira mu process nga bwetambula sikujja nti nze genda mu layini gende wa sekuritale simanya agenda atamutegeeze era ayombera munangamba kakati wera kyogamba omuwala najjambuulya nti oli awo ne mugamba nedda saagala kukoya b'okola nabo saagala kuyisaamu bensanze mu layini maaso olaba nze okumanya oba Katonda yankola ati nze ngenda mu banka omwo amanyi mu banka omwo bambi bano abaana abakola mu gundi mu buno butera bwakulengera nga mwami Kazibu jangu leeta gundizo naye okubuuka obubuusa abantu omukaaga owulira nga oswadde oggwera mu ttaka era ebiseera ebisinga muga nti kaŋŋumiikirize nga ndaba kye ngenda okukola kikyamu oli yakusooseewo bakuyisa omubuusi omulala nazimba buzimbi nakwata mu mpale n'agaziwaatinga naye nga kyokoze kikyamu kirumizza bangi tomanyi nti ono gwobuusa gyeyo sente za mulwadde bagenda ziweereza aliko okisigeni kyekibulayo kuteekako sente oli awone gwe omubuusi ona ekivuka kyonzijukiriza twali mu kugira wano okwanisa okuddamu okuwandiisa endagamuntu kati kyo kyali mu maaso eri nga kibuza abantu nga babiri kituuke kati ono omulala ng'ali mu namba nga 10 kati ono ali mu namba 10 n'agenda n'akigamba muganda wange ndi bubi nina ebingoba endagamuntu nyangiwandiisa leero sina budde bwe ngenda funa mugiwandiisa kyokati nekinsumbuwa nagamba badde nkole ntya nkola sente mmeka kocho mbu njagala emitwalo 5 toga nga sina emitwalo 5 njagala 5 kati nakomawo n'atuula kati n'agamba mutuusa omusajja ono kati nekuganule muwe 5 naye namugamba kankuwe 5 kocho kati kyagala 5 kati njagala 8 kati gayi n'akomawo kati n'atuula naye nze nagamba bannange mitwenge bigenda kufa kange nenjimuwa 8 bwe yatuukayo kati nzize njagala 8 ngukuwe kati njagala 10 kyakakana kiganya ate okumuwa ninga kimukozesezza kimuwadde essuubi kati be bantu kyokka nga ate oyo yennyini abakutuukira bali abawandiika ate n'azibawo ate yandigenze bugenzi wali bulungi nnyo kati mulimu ekintu ky'obuntu munno bwakusaba n'omuleka n'akola kyakola kiringa bw'obeera mu layini ng'akulya emabigola mukyala wa lubuto lwaki tomuleka ola atasobola kuyimirira lwaki tosaasira n'ogamba oba ono mukadde oba mulema oba alumizibwa n'omugamba gwe genda nze nzirewo nsooka naye abantu baggwamu ak'obuntu ensi tekyalina kabuntu omuntu n'otuuka mu layini nga mulimu ow'olubuto mulimu aliko obulemu oba mulimu omukadde naye ng'eryo lyagamba nze nasooseewo mulimu n'abamu nga mutudde muli bangi mutambulira mu layini nga era bw'omanyi ebya bbanka bw'omweseetula oli bw'agenda bw'omweseetula n'oli n'averi n'ayitawo buyisi nga yeekazizza nga tabasabye n'awandiika akantu ke n'awaayawo n'omuntu yaba oti kweganga talinaamu nsonyi yadde akatini ate nomulimu abamu abamanyi obbaswaza n'amugamba ddayo kakati nze ekyo kyannema nze kintu kubuuka bantu mba mpulira ngenda kufa mpulira ddala nga nswadde mpisizayisizaamu abantu bensanzeewo amaaso kintu kyenkoze nga si kirungi
kati bwentyo nze bwe nakula. So tubadde ku kiri eri nti kati abantu balikoze batya batafunye kaadi mu kaseera kano kubanga obulumi bwo bungi bubeerawo. Baddeyo ku mirimu gyabwe nga tebannajja kusaba kaadi baali bakola ki? Kuba kino kiseera buseera. Kati baali bakola ki? Nga tebannajjanga bino kati kadi kaseera kakusaba kaadi tebakuwadde luli wali okola ki? Nga tonaba kujja kwetaba mu kusaba kaadi. Kibalina okukola amagezi gemba baddeyo ku kibaali bakola. Ye wali owummuza kyaki? Owummuza byokola okuba nti ogenda kwesimbawo. Oba mukyamu. So baddeyo mu mirimu bakwasaganye nga balinda bbiri. Ate gavumenti nsaba nnyo eyise etteeka. Yonna gavumenti yeneddako 226. Yes. 226. Yonna gavumenti gye egenda okulayira. Etunule emisala gy'abannabyabufuzi. Emisala eminene gye gireese okufuna abantu abatali batuufu. Emisala giddeyo ku mbeera entuufu. Omuntu agende ku mulimu ogwo ngwagwagala. G'oli ayakayanira obusomesa. Teri. Era buli omu abuvumirira. Ng'ate abasinga bayiseko ne mu ssomero. G'oli abukayanira. Abantu kakati emisala gikendeere. Tufune batuufu. Teri agana kufiirawo ndi yakuba musomesa. Era ebiseera ebisinga bw'ojja oli n'akubuuza kati ogenda kukola kozi nti musomesa. Abakola banga feeriya. Parliament olwokuba nti bavuga kyetaaga ng'otaddeko obusiimo simabuki simanya mafuta nyumba nga ziri emiliyoni 10 zonna ewamu omwezi. Nyumba bagikuwadde emmotoka n'amafuta babikuwadde. Byonna babibalye nga biggwera mu miliyoni ezo 10. N'omusala gwako. Tebalina kuddamu tukaayana. Mu kyalo nga bakyamaani ba 5 gye bali bafuna bubiri kitundu nga bo bakola. Abatali bawano Kampala bali eri ebbali. Nga kyamaani wa 5. N'omusangayo nga kyamaani wa 5 nga kansala wa wano Makindye. Ng'ate ye w'omusaala omunene. Saagenze ku City Hall. Akiika wano ku Ggombolola. Ng'asinga kyamaani wa 5 ow'e-Butambala. Nenga kyamaani wa 5 alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ne budget nnene nnyo gy'alina okulabirira. Kyokka ne baddira ngo oba waneka nodyo kaga ebintu bya wano mu nsi simanyi kyebitegeeza. Kati emisala giddeyo ku nkola entuufu. Abantu baleke kkayanira bifo. Kuba bagamba baagala tuweereza. Kati bajje bakiteeseeko balekera kubanga kintu kyensinga okuwakanya sikyogera mu mutima mubi naye mpakanya nnyo ekintu ky'okubanga Parliament na biki nga beegerekera omusaala. Omusaala gubeeko akakiiko. Kuba nange sinza wanga nze neegerekera ekitono ngereka n'ekitasaanye. Ebintu biddeyo mu nkola entuufu. Tojjukira ku 5 tera kati kubanga bakamishona bagereka balina obuvunaanyizibwa beegerekera balina obuvunaanyizibwa okwegerekera nne zifuluma feno nga tudooba sente ya muwa musooka ati n'omusaala sigamba Parliament yokka omusaala gw'ebyobufuzi byonna emisaala okuviira ddala ku musaala gw'omuntu gavumenti gwonna gutunulwemu ate bo abasomesa babalinnyise kuba ate bo sente zifunibwa si ntuufu. Gweno dio omwana yasoma n'afuna n'edduguli olw'okuba musomesa ng'ate atambuza amenvu amusinga okuyingiza sente balimba nabo. Nalaba awo omumyuka wa speaker abantu bavudde mu busomesa bavuga booda. Kati ekyo kikyamu ate. Nalaba omumyuka wa speaker Tayeebwa Thomas nga president nga Mwami Museveni amubuuzizza nti oba soko mbuulire ku ky'omusala gw'abasomesa n'amugamba nti abasomesa abo boolaba ne mu byalo abamu basomesa na bwereere. Abamu bafunayo obusente butono na mitwalo basasula mitwalo 2 abamu. Kati bano abaffe tuba tubawa 4 n'ezigwamu abasasula bulungi nnyo abo. Tebetaaga na kaaba. Kikyamu kyayogera. Omusomesa asooke waka asaana abwe nga afuna miliyoni. Omusaala ogusookewako ku busomesa gwetaaga nga guva kakadde. N'abasirikale abo abapoliisi ab'amagye muntu okusiiba n'emmundu eyo kyova nga bakemebwa
babongezeko kasente bakole kye baagala. Omuntu akuba omuggo nakuba omuggo yanyiiganyiiga dda alina obulumi ku mutima yanyiiganyiiga dda ava ewaka alabanga gwa musumbuwa ayika abaana tebali ku ssomero tebaalidde lwaki akuba omuggo mu nsingo naawe ofuuse ekizibu omusongamu olugalo omuggo babeera banyiiganyiiga dda era kyova nze sidda mu musirikale ng'alina emmundu kubanga lutemye lwa liiso ngekutedda ku trigger pa besasi ye ne bamusiba naye nga gwe baakuziika simuddamu nze ne bonnona wano byonna byonna bye ngenda okunnyonnyola mbinnyonnyola tutuuse ku poliisi wano nkubuzabuza tukwatawa teweekyenga mutya lwakyo ngamba soko buzabuza tukwatawa tugenda Kibuye baku CPS tikali bano kambategeezeeko nti ontutte tikaye tutukali walubala okutuuka mu office wembuuza kati mundeetedde kinkoze eki naye wano simubuuza olaba n'abaana abakuuma ebizimbe kasanga atopakinga osinza mubuuza nti olwaki muga mukama wange ensonyiwa nga ntaddemu livansi leka tewalaba akatambi omwana yalwana asikali akuma ekizimbe ng'akutte mundu n'agikwata ati kumumwa n'agikwata anti gy'emyaka gye ŋŋambye abasirikale mu kampeyini zino abaana bola abagoberera abakulembeze bavubuka ffe tuli kaddi abamu tetukyasobola twandyagadde ne tukuze magumba manafu baana baffe baana bato mubalungamye bulungamya tokuba mutiya gaasi tokuba masasi naddala mmwe bakomanda babasirikale babapoliisi mwemanyi mumanyi okusinga ku baana bakutte mundu bwe mukulembera mubalungamye nti abo temubagira bwe muti tugire bwetu kampeyini ziggwe bulungi omwana olinze namutya nnyo bannange namula mu katambi ng'agikutte n'oluvannyuma lyamulya nagenda olya pa kuba balwawunywawo nga beezoobawo ne beezooba ndooza ekyagiramu kitono ne zivaako nze kasonga nti awo gijjeewo oba mpadde mpakinze ku mafuta bino byopakinga ku mafuta n'ogira ng'oli ku ssimu olina gw'olinda sampuli yange akonkonako simubuuza nti nosanga olinga wano wa nnyoko zijawo yaki leka ngamba kale ssebo kanjijjewo sina gato kate bwenvaawo nembaagi so embeera bwetyo bwetambula 2026 tugenda kulonda tugenze mu kalulu simanyi osubira kampeyini zino okugwa obulungi wasabye naye okisuubira okutambula bweziti paka tunamaliriza kwena amaje poliisi bwe yeeyisa simanyi naye katusabe naye poliisi eno simanyi ze kiginaawuula oba oliawo neekola ekintu n'ogamba naye banna kino kikoleddwa bayivu naye katusabe bitambule bulungi tulabyeko oba oliawo nti okwemulugunya ku kyakkaadi tekubadde owunya ate nga bwekyali ku bwa mmeya n'obwa kansala kulina abavudde babadde batono naye nga baya kkaadi eno yabadde nnyo mungufu okusinga ku bwa local council local council waliwo ebikyamukyamu naye ku buno obwa MP okwemulugunya kutono te n'abeemulugunya abamu olabya ddanga oluusi gubasinga businzi balimba abamu waliwo awo abantu kyebali balindiridde ennyo waliwo pressure yali awo Zaala Luyirika Shabye mu Malende ekyo nakyo abakulu bakikutte mu ngeri yaabwe era nawuliddeko abagamba nti ate Zahala omuwootya gy'ataasaba Zahala yasaba Kampala yenna bwe nsaba entamu y'ennyama ne bantwolera mu kifi era mba nnasabye ennyama na wano bamanyi ekyo abaveting bwe bajja okubuuliza nga ate Zahala Makindye West mwayina abalooza abangi ng'eri ennakawata ayinayo n'ekawembe nibaga tumuteeke wano waayina baki kuba abadde na kansala wa wano kati abo basaze bubiiki yasaba Kampala yenna nibaga tojja musa tukutuliddeko kitundu awo kibiiki ninabyeko awo kuba n'omu kuba singa bamututte lyantonde ogambye ate kati eno bannange nalabye gundi nalabye ani ona Mukasambidde ana gye yagenze eyo kati yavudde Masaka n'agenda yali buweekula
buwekula oba yawasaayo ndowooza naye omuntu okikola otya gy'otabadde gy'otawangalidde abantu batandika otya nti bannange njagala ssemateeka w'eggwanga agamba kasoba mulonzi weesimba weeyagala onasobola n'okuva ne neesimba erira naye kye ŋŋamba nti abantu b'otawanga kati nze ndi wano kubanga nyizuga nti abantu abamanyi be Masaka e Kampala wano bammanyi Kampala wano bammanyi kati waliwo ewantu gye situkanga na kutuuka ŋŋambe wa ŋŋambe kapukyolwa kati ŋŋamve ngene kapukyolwa nti bana nze kwesimbawo asobola ayinayo akakwate asobola nga yawasaayo nga kubuka akoleddeyo ebintu ebiyitirivu nga kyekinamuweesa osobola omusanga gweno eri gye yawasa y'omu yabeera ku masomero yabeera mu makyaki gwe ng'oli eno ngeri ng'akoleddeyo ebintu nze sina bwe munenya bwaba bamusabye bwe banga alaba agenda kuwangula yeesimbe wayagala mwami Mukasa mbiddemu yeesimbe wayagala kale ensonga zeezo bagi katumalirize sebo nkwebaza okutufusiza yakadde tujja okuwayamu ku mboozi kwebyo ebitambula nalaba omukyala awo ng'akwepiraga nti oli musajja mulungi nnyo yali nezonto gigagamba kaziwe kapa musajja mulungi ate kisajja kito wali mukyala atunda ntebe awo bbanda era naga nti singa emyaka gyali gyenkanankana mu koneegi gyawo nga gigeraageranyizibwa wali owedde sikyali nnyo mu ebyo nakaddiwa saakaddiwa ne neekuza mu mutima mundu wagidizaayo ddala evaayo lwalumu evaayo lwa nsonga tweyanza nnyo tweyanzeege katubageza akaseera akalungi mweraba